Deyo buji so ya apology. Kati ngani ya bufunda. Naye mwagalo. Akiri wali. No buji bulungi kati nze nina kabodde. Bamwita kabodde. Nembozeze nakoyo koganda bange bantuza nnyo mu meeting. Lwitwali mu meeting ya family ne bangamba Namukasa yandivuddemu kuba wabigambo. Bose yona nebyako jabyogira. Tebamanyi mbwe ebyewako bikogera. Bagamba sisobola kati kanefuge sigera kuddamu kogera kushika. Okay, tubanirizaako nyo ku mukutu gwa Megatron Media. Tubagamba ntino beera ngo subscribing liking tobere ngo sharing akramolira agesigika. Mozede Megatron gemanya era nga ndine Namukasa wano kanono tukakutte mu bwangu. Awaluwa gatalinda. Breaking news. Gatalinda. Omubi uyo. Butunaletera abashalomwe encha bano bantambi. Bakatize. Nga mumaze okufuna ku kitonoto. Obubbi bungi. Bubbi bufere. Fraud. Buba bufere. Ne fraud ne theft. Fraud. Church tuofu. Ekyo kyoyo. Ayi no bejo yangambi kigambo ki. Yo buli kaseera aleeta. Nasoma nti oluwalabu. Luwalabu. Ayeso Arabic. Fijamiya. Kati obufere mu luwalabu je. Fijamiya. Fifi da Queen Fijamiya. Fijamiya. Umukakasirani jidda. Abasiramu bana atuvunana nga tobere bigambo bitali mu lulimi lwabo. Namukasa buza ku bantu. Banange muli muti abatulaba. Naye tuddamu kunteka mbinzaali. Nakutadde munyo. Ayi nafunye abantu abeyukawo ogenda batabulira ekizigo kye okozesa. Tugenda bibalagiti, tugenda bibawa. Tekitereza ku mikono. Buli wamu. Wasose mu face emikono onagira bedda. Byonna kyekimu balansinga. O balancing. Yes. Kubanga si byabeeru nti weeyerusa just to make your skin glow. Face eno mbachite eno face yange tasobola glowing nga mikono. Emikono gikola emirimu mingi. Ate obugulu nabo babutereza. Eno obugulu. Neba name kama yako obugulu. Nate mno egagatambula gaba malungi lungi. Okay, nabaddawo. Awina bintu bye wampeereza. Nengamba kikino. Nga biraga Fifi da Queen Equity Bank asimanyani. Fifi da Queen subuga. Olwatuuse. Kigude ku muganda omunyoloke yesekere. Munange mbaddaawo. Ngandi waka. Tubadde twakava kuba agachozen. Yes, nga agachozen. Tugende wa King Sir. Ngabankubira omukyala. Tugende ate King Sir baga hona isaha naye. Atambula. Twati nokola. Nagenda eri ku Nuupu. Yabadde alina okwangwa kuba ekitebe kibadde kitegeseewa wanga talinda jukira mpuga bamugjeeko kati bawa kivumbi but that was a good take maye bintu bya baba ni byonna bibasalawo batuula ne bamanya nti ono omuntu is worth it so bote kyagambye mbona akakofira tekamutuuka bamuwa kiwini kati oyogera ku bote oli ategeera obote nga n'enviri za brown ne bwava ku boda tazibamuwadde akatambaala zivemu ka brownish nawe tonyumyanga bintu bya kisinga kale nze kati ndi star wekoze ebintu kale onyumya obote naawe nga kigenda kudda mu so omukyala nga nkwira bamuyita Fiona Fiona okuvewa mu Uganda muno ne muganda we Shakira bwe baba milioni 3.5 nga babba nyingi naye bannange n'abantu nabo babateekako nze simanyi oba nina buzibu bwe mbanga nsobola okubeera ne sente milioni 3.5 sina nsonga entwaza Canada anti baali baagala genda peya mwami na mukyala baluganda nga bosalawo n'ogenda ne muganda wo nti tugeze ku kyeyo Fifi da Queen abibagobereko owani tuza mbega bana baganda bajeni bajja kunvuma gwe nga Fifi nga badiringa na omuwala nga omu ye Fiona na mugenyi omulala ye Shakira berinya ddala ki sijjukira nga ngamba Namukasa Fifi da Queen ono nga tukwatagana naye jjukira Fifi ono ne baawe bayina bajita batiye netwala abantu abweru company twala erambu yali awo ntinda mbu waliwo abingambi kasa bino bibaddewo kati omukyala we bamumanya nti atwala abantu ebweru biki mbu balinawo kaawo entinda mbu company mbu ngetwala yabweru yali ya musajja era baleka bakoze bati bakubye omusimbi mbu kanteekeko kambu kajja kunkolera defense ennungi so omukyala nga ngamba twamuwa milioni 3.5 ne mugamba mwazikwata omulundi gumu oba bamuwa musole oba mwazimuwa mu musole bambi ne yeyiya omanye ebizibu bijja ate abakazi abaganda tuba n'ebizibu bingi kakati obikuba banno oba wakabifuna senga stove simanya senga anywedde olutambi lwa stove
so munnange Fifi da Queen nga bamutandika omuwa sente mumusole mpola bwamwaye 5 bwamwaye 6 bwamwaye 2 bwamwaye 4 bwamwaye yali akkiriza omuwa sente mu installment yes agobe ku bintu kale fomita ne mugamba naye okimanyi eyo accusation y'amaanyi gamba nti omuntu yakubba nga takubba nga koze story sigenda gikola unless ngoina evidence ngamba laba nno ne Mukasa sizikuweleza zonna obimpereza that's why obadde wakabimpereza ne nkugamba bino bya kingenzo okulaba kuliko amanya kuliko nani nabitengero Fiona nangamba ezo bizola ba receipts zimoza yasinikanga ku banki ya Equity ezimu zibadde ku mobile money naye Equity lwakyekiriza bababa tekatugoleka nawe leka nawe sijinenya kubanga oli agenda na depositing oli ayi tomanya nabigenderwa bya Equity yenyini temanya nti ono omuntu sente ali mu kufera bantu olwo ali mu Equity bamuweereza abagamba yabawe namba ya Airtel ke baziteeka bomalo zisindika ngokuba screenshot ngojimuwa ku WhatsApp era ne bali tebali babingo olumba ziteeka ku bakozesa mobile money era etalinya lyerimu ne bamusindikira ne kambuze ne ku banka nge ateka mu Equity bwe yateeka ku Equity era erinya ne lijja n'ateeka Kenya n'ateeka ke 3 n'ateeka ke 2 mpaka milioni ameka 3.5 wegakola ki wegagwayo kati nkulaga nti atagejja atakoga kamilioni ngayingirawo mama sente bwezagwayo nga abablockinga nedda nabitengero nga abablockinga yamala kulinda nezigwayo osobola okubira ku mukyalo oyo twandi mukubidde ku WhatsApp jukira bate bamanyi ne tuyogerako naye nze kamulwanire kati tumukubirako katono getofaayo tumukubirako katono twogereko naye kino kijja kubeera nti kituyamba eba defense y'amaanyi twogereko n'omukyalo oyo tulabe nga atuwa information byatandika bitya ani yamufunira WhatsApp anti ye muteni sirinaako siva kuteerako sente nvagula mu data mbadde sirina data kazi watakwatanga abatukoze bubi naye ka study seat nazibawadde embozi singa ebadde ya mbumbumbu ngeri besires ate okumanya biri badde bituufu nga sibya nasa nti oba kiki era mbu yabagamba bw'omala oteekanga sente bw'oteeka sente mu banka nkubire ekifaananyi ng'abafere abasinga bwe bakola ng'omuntu tolina mu Uganda omuntu wakuweereza sino nga nkubire ekifaananyi kuba ze we nali South Africa nalina ebintu nalina wigi gye nali njagala okugula naye nga sente ze nnina ku akawunti ntono ne ndagirira muganda wange ne muga agenda ku dduuko gye sente bwe zityo zintereko bw'oziteekako risiti ogikuba ekifaananyi omukazi ng'abadde agenda otuwa info naye nga bwe mbyogedde bw'alunyumiriza esimu yeevuga erikuringing bakwalikiriya naye tujja mufuna naye nga obujulizi obumala bwonna linda kusooka embusomera abantu kakati tutuuse ku bujulizi sente ezasooka sente zino ngenda zibasomera ze baamuwanga baamuwako ku miliyoni 2,607 Fiona nabitengero enamba eri 07002 tusome enamba bukakafu enamba ya nabitengero ebiseera ebyo yali 07002 tetugisoma 7619 tukolera bantu esembyayo kireke kibi etambula awo fee balance mukazi wattu nasigazaako kasanvulukaga olugula data yasazi kasanvulukaga ennaku z'omwezi zaali nga 29 March 2023 essaawa zaali 3 n'eddakiika 39 genda maaso l'omushana kakati sindika busindi sayifoni yakulema okutegeera ate nga gyange gye nkwata oli musiru bajja bijjayo anti bw'oba oyogera nnyo bajja bijjayo mala kutuuka waka olwoyogera ebigambo sikyo yes awitugeza kale kakati wano anamusirikira sente ng'akozesa Equity Bank era wano yamusirikira miliyoni 4 njagala sente zino zibale yamusirikira miliyoni 4 nabitengero Fiona era yazisindika ennaku z'omwezi nga 10 mu 2022 sawa zaali 4 eno risiti ya Equity Bank yiyo kakati netweyongerayo n'amuteerako emitwalo gyali 80 mugumu n'ekitundu kati bambi n'asigazaako balansi wakakadde kamu mu emitwalo 2 yazisindika ennaku z'omwezi zaali nga 16 January
omwaka 2023 sazaali 2 wano n'amwongera akakadde yazisindika saawa saali mmeka saawa 2 dakika 25 kyonulira kati n'amwongereza Equity Bank era yaziteeka ku akaunti ya Nabitengero yamusindika milioni 4 nziraba wano ate wano ennaku zombi zaali wano yagizeemu wano kamu eno milioni emu milioni emu zonna zisomye swagala eri teyali nedda kakati yamwerezako ne milioni 9 ng'akozesa Equity yazisindika nga January 16 omukyala zangambye ini toto bamuwa milioni 3 zizi endala milioni 1.4 wano n'amwako milioni 2 nasindika mu Equity namusindika milioni zaali waliwo ya milioni 5 zizi 5 emitwalo 7 zizino nzolowooza kakati ne tumaliriza n'ekifaananyi ky'omubbi Yafera Nabitengero omubbi Yafera omukyalo ono bamuyitaani njogera bigambo byo nedda okusinziira ku byompa mbu yoyo omukyala ono omukyala bannayuganda omutemu wuuyo ngire mu katono producer tumogere erinnya kakati omukyala oyo bamuyitaani yogerako erinnya limu omwala oli Fiona bamuyita naye Fiona naye bamuyita Fiona yabba Fiona yakuba Fiona munne muganda we ye Shakira bali babiri Shakira 35 ze bali ready okujjako mu kamera Super Life yes enchatu baleete it's okay enchatu gena leeta Fiona atunyonyola engeri Fifi da Queen gye yamubba yes ngenda bagamba mutereko audio kamuganda mutereko kati yenga ndi serious mu gigundi kati mbadde njagala encha oyo omukyala Fiona ne muganda we mutuwa akantu tumanye we tutandikira balwanirira kuba twaguddewo n'ekibiina kirwanirira be babba ekibiina kireke nenga tuggulawo nnyo ebibiina ekibiina kireke kijja tulemera Equity for Men simanyi gye yakoma kati Equity for Men ekyaliyo bagitubbako ani yagibba yeyo oli owomuntu gwe batanyiga ani kali akavubuka k'amaaso akalinga gundi ono squirrel oyo mukasajja kiria ali mentally ill nibyo no so kati today ku nsonga ya Fifi da Queen yes nze ndaba Fifi da Queen ayinza obutaba na musango atya ayinza okuba enteekateeka zaabwe zobbatwala akyaziriko bapapye oba n'ekituufu oba bapapye kuvaayo kati lwaki yaba blocking andi kati okimanyi labayo ya munnamawulire munnaffe kati ndi ku Fifi da Queen nedda kati ndi ku side ya munnamawulire munnaffe bwaba kale omanyi omuntu ayinza okupulaninga ayinza n'obutabatwala Canada n'ayagala obatwala mu America ayi n'ekirala n'ekirala kyenjagala okugamba Fifi da Queen yaziri ali wano sikyo yali apo kati n'agenda eri ate oli aŋŋambye ezimu ku ezo sente zaabwe yatwalamu ba children yatwalamu abaana tebali wano bagenda golabika oli kubya mmano weno naye bambi Fiona ne Shakira mwebale Fiona kyoba okola sente zamuyambira ddala sente endala kuba kati ate mugenda mukwatirawa kamba malemu ama naye nga basuwinga bukedde yasuwinga bukedde n'asinga omusango ani nga omusango gwatambula omusango teguvunda saa nawe akomera wano Fifi yasuwingako bukedde baba muwandiikira ku byabo nze kyembadde gamba balina kesi y'obufere gye bamuteekamu nga bagimulegeetiizeeko Fifi da Queen alabika alina kyabategekera wali banguye okwogera banguye ayinza oba alina kyababalira baŋŋambye mwe wiiki gyabadde bagenda Sudaani kati beefiiriza yandibasozeza zasooka wali Sudaani beefiiriza tuve mu bintu by'okusanga naye bannanga abannayuganda nammwe mulimba Fifi da Queen bwaba yali asendeza abaana remember tulina saga ya Kadooka ye yabba bakadaama naye yababba ne bana abantu tebayita yabba bakadaama kuba Uganda n'obulimi bwe tulimu okunoonya sente olaba onzijjako nusu mutwalo n'enkogerera ebigambo ebingi ne miliyoni 35 1235 omuntu najja n'azikuba majestically n'afuluma eggwanga ate si yeye kagenda okuwulira
gundi nga nyingi complain zigenda beera nyingi etam from now gwerinda ene bade sparking point yes. Fiona avuddeyo ne muganda we Fifi da Queen yababba nze no nzijukira Fifi da Queen nga atwaga yakatandi kutwala abantu nawe ojukira nti era kutwale nawe walimu nawe wangamba naye kyovula basitabayo wangamba ate go wandeetera oli omusajja yatudiri oli yetugamba nagamba bwalina invitation ibiki Fifi asobola yatugamba mbwayogedde naye atusalireko buli omu 15 naye olabe ezange naye ekyo kyova olaba webalese eri story ng'abadde tebannampa bujulizi ng'akyanyumya nojjukira ebyaliwo level of believability ebadde ku 60% kubanga naffe yali agenda tukuba 10 ekyaffe kyali wa mirundi ebiri wali otadde eri nongamba toteeka wamu osuule no nosuule eri Fidda Queen akikwatemu wali Canada onaakwatemu wali ne kusimu ng'alina omukulu namugamba nti okimanyi omanyi lwaki mbangeza ssente bwezityo because invitation ibiki kati oli omukazi bwanyumiriza emboozi nenzijukira wadde abadde tannampa screenshots believability ebadde ku 60% because naffe yali agenda tukube 10 nayina nno sente zange ebiseera ebyo ze zimu ze nagulamu n'akataka ekirindi lwaki twali twagala ogenda ku Canada naye ennaku yatulumira mu masoga ennaku yatulumira okulya emmere moze yali agala tutwaza Canada nga Fifi agenda bitugobera naye Fifi wali ogenda kunkola bisinga walya sente zange Fifi banange Fifi wali ogenda kunkola bubi naye kimanyi abantu basiru busiru nedda Canada awo ng'omali obigatamu oyinza omumala ng'ospendinze ekinene nnyo ekiyinza okutwalako ssente nnyingi invitation abamu bazitunda $200 abamu $10 kati awo wokka we wagenda ssente visa ye Canada si ya $120 130 simanyi gwate rutambula ziri awo bwe zityo olinza okumaliza nga ne milioni 2 teziweddeewo olaba Namukasa obuzibu buli nti butamanya ignorance waliwo omuntu agamba nti owayi kagundi kano nze nkatunda emitwalo 5 naye gwe nga weweetuukirawo wali okafuna ku mitwalo 2 oba 3 kuba jjukira twali desperate nongamba ennaku noonya mutuufu mukama waffe n'atugamba ate ono waffe nayogera nga wendi kati sopopozinge tudze gwe omukyala yayogera ni mukama waffe abo abaana babeera siriasi kuba bwe tutandika tuba tusimbudde njagala bakole mangu anakubba ababwatyo omukulu n'agamba naye deposit bantandise na mwenda naguma agenda okulaba ngattagattamu embita nenga agenda Canada abaliyo daba tebalina kibalina mukusooka nagamba oba ennaku ye Kampala tunagiwonera Canada nennaku yatulumira ku station eyo naye yatuyigiriza sana mukuba nnyo omusajja oyo so omuntu yenna ayagala okugenda ebweru oba abaliyo bakyabonaabonanga bwe twabonaabona bano bankuzigiridde bagenda beewala atya kuba Fidda Queen oyo omulaba yali akubukedde nga omulaba kitiibwa kyamaanyi ebintu byakola ngulabira ddala tasobola kubeera nti Yafera ate mulaba abadde alwanirira eddembe ly'abakyala ng'eriwa eno waliwo neno ababukedde gye bamuwandikako n'abasuwinga naye yagisinga teyali yabufere oba yali ababanja nedda mbu simanyi abagamba mbu yalimu mu byobubbi oba bwali bwa sipapa byali awo nga birimu obuyaye simanyi oba bwali bwa sipapa bikyawo waliwo awo fraud yaliwo awo biki naye but lucky enough n'awininga omusango naye Fiona ngenda musalira amagezi kini sister we naye bannange abantu lwakubasigenda yisaawo muntu wa kampani etwala abantu bweru balinza okugamba twagala yisaawo naye nze mbadde nsaba mufune mulimu kampani zezitwala abantu ebweru ezirire giti omuntu gwemmanyi sigenda mulanga because bajja gamba nti mpisaawo kyange kamusirikire musajja wattu kampani ye erire giti oyo omusajja tiyo tuwaza sinalabako bantu that guy no atwala abantu ebweru simukubira kalango wabula mukwano gwange naye musajja nze natukawo ko balina omuntu gwe bali bamye visa naye ng'amugamba tugenda kukola tutya kati omanyi kye tukola tugezeeko shengeni tofaayo ogenda sasula busasuzi sente za visa teri kampani esobola kikola ekyo bwe baba bazikubye sente baba bazikubye tebasesema otali yamaanya naye nga ye agezaako bambi alaba kino yali asaba UK aganye
naye tugezeeko shengeni tomanya ayinza ogezaako n'omulabira ddala nti bambi alumirirwa so mbadde sagala mwogerako because omuntu ayinza ogamba nkisaawo kyange no si kuyisaawo omuntu waba akoze ekirungi omusiima kati olaba bano bafiona kye baagwako sente zagwa mannyo g'empologoma bwezityo kati nga bolabwa eyatiyo tomanya kati gwe jeni olaba oyinza okubeera wano abantu bakulaba n'otandikawo kakampuni ko mpolampola ofuna muntu akuliramu jjukira omuntu aba afunye trust mugwe ntaje nitasobola kunziba kati agenda kati fida kwino oyo mulaba yakola ku Bukedde yakuba Bukedde oyo aina shoje yalinga akola bano abasanyuka mwe bajja ono omwana kwakola makona je bakupa mwe ya Hannington je yakola kanayo cyani ya Hannington mulanyi ngomulabira ddala nti ekola oluyimba lwo wambi nakola navava no mulaba he was a good journalist by the way yes tetusobola ekyo kimujjako she was good she was bold be bakazi abali mawulire nga tebamunyigira mu ttooke ng'alinga nze Namukasa tebammanyiira so Fifi bwatyo bwe yali naye embeera oba gundi nga bwe bayimba ensobo ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubu kala izo bayatwala pathi ya bufere sinedda si bufere kyendaba Fiona be bakakamu Fifi da aina kyababalira soko mpe gundi mpe namba eri eyagayo ligiwe nkuwe naye abaana bapakuka izo bayina kyababalira but any case any developing story kububbi enedagenda ku WhatsApp tugenda batubibabuulira naye kirungi obukakafu Fiona yakoze atya bambi yabutuwadde so nga tukyeyongerayo kakati tuyina information gye twagala okubawa abali ku Mukutu Megatron twabaleetedde akantu tukwogera linnya kano bajja kanoonya babafere bw'okwogera erinnya omufere kwatandikira okyegedde naye n'atuuma akakerinnya so tugenda mu Valentine abaami muyina obbanga muli omwana wabandi ogenda mutwala ebweru akulire enkoko alye mmere ku Serena osasula lumu ya miliyoni namba otuuke eddakiika emu lwaki mutuswaza okozaamu bukoza abaana ab'obuwala bagenda olinnya ennyonyi za Valentine please temuswaza ggwanga tusooke kweseetinga osooka wakabogoza kojja ako kabogoza bw'ovaayo nakutereza buli namba yakabogoza we yiyi osooka wakabogoza kojja kabogoza yes natereza emikisa then nolyoka oyingira bedroom ng'emikisa kyekyo nembuliringa ekya bedroom mboli emikisa kyekyo namba yino tetugenda kwogera linnya bali bakuluusanya ebitaliijo ovudde eri ofunye omukisa gwo omanye okuba ebinyonyi n'ejjinja limu ofunye omukisa ofunye akadagala kano ovuddewo oli ku mmotoka mpya ogenda vuga kamba w'ennamba sigenda balemerako nnyo eri 0709 32 12 98 ngambe 0709 32 12 98 eyo ennamba ya ddagala ly'amaanyi ga kisajja okubakutta gwamugamba ndekerawo bebi kimala gwa olegako awo wotuuse weewo eno nkuwadde ennyanja kati abaana ab'obuwala bw'oba olina omusajja ng'agenda oba mugenda out kagulo kateeke mu nsawo ku kyokoze uli ngukulekedde ngukulekedde ng'omanyi okukola ekintu ng'okyagala basomeremu ne ku nnamba ali kunzijjako bannange ennamba eri 0709 32 12 98 kojja kabogoza n'akadagala ke eya namba weeryawo eyakabogoza yo mikisa ofuna emikisa kati basajja baleme bawuubira bwereere nga tumaliriza nakuwa 15 nossa mu nsawo amala okuuba bw'ati akugambe mukwano njagala kugulira mmotoka buli buwoomi n'empeera ate nno kano akantu ennamba gye tubawadde omusajja kyakola omukazi yayinza n'okugula emmotoka ku kyonkoledde aliya kunsanyusa nga mwebaza sebo kabaka ng'ensoozi mazeeyo mu kiswa genda maaso okay kati nga tumaliriza njagala owumbewumba ekintu kino kuba enkya ndowooza tugenda olirya ddala information tubawaddeko katono gano gabadde tegalinda Fifi da Queen ne Fiona bona ba Fiona
ensonga eno njagala ogiwumbe Fida Queen alina kukola atya wuna ensonga eno n'oli akola atya babeere nga bakwatagana afune sente because all in all the reason as to why bazze mu mawulire bagala funa bwenkanya tetunawulira side ya Fifi ayinza okuba ayina enteekateeka yaabwe eyo batwala oba akube Sudan awo nga yabafunidde bagambye Sudan bakola amazzi nanti obuzibu moze nga tuwumbawumba ne bwe yandibadde na plan endala obeza batwale Sudan bagira balindako nga bwagoba ku mpapula teyandiba blockinze because omuntu wa blocking abajjewo communication obera desperate nedda waliwo okugwa line n'okublockinga byawukana moze line yange ne bwegwanga nina omuntu amanja mba ngenda kufiirawo mmanyi omuntu oyo nfune ennamba ye okitegeera ate apostinga ne ku Facebook webale so tubadde tusabe ensonga eno Fifi aleme kwekaza tabera mukalukalu tajja busera nti bunjokyezaawo nsimye awo nyini we matidde so akwatagane ne bali abantu kuba milioni 32 tazirinaawo for now kuba Fifi da Queen abadde yakava mu shelter shelter okimanyi bosaba sayira mbasooka nibaba wa shelter babini ze bakyalimu so abadde yakavaamu that means tannakola talina kingi so bakole payment plan amugamba nti guno buli mwezi nja kuwa milioni 5 kisinziira kyanasobola aleme kwekangabiriza abakwasaganya kasana abakwasaganya tanakangabiriza gwateekawo embeera no yekangabiriza kati ono Rita Rita ndi bulungi darling ije tuogeremu nkyekiriwo bannange Fifi sente z'abaana ze yabba mukwano omuwendo muyitirivu ate n'ekirala omanyi we nakozeeyo posti abantu abayise kiri mu inbox buli omu kitokota ojukira ng'ebyakaduuka we byali so what happened yesterday namukubide nemugamba actually Lily yamukubide bodyguard you know how Lily walayazing abantu easily namugamba Lily walu actually because nabadde nebisudde mu bloggers association nga tebinaba kufuluma kati Lily namukubira namubbirako namugamba nga Lily taŋŋambye nangambwe omanyi nekiriwo wakolako komanyanga there's someone yakuwa 35M evidence yiyo and bagenda kupostinga Rita ali mu kukola drive mu bloggers association it goes viral kati nagenda namugamba ngena viral bigende ebintu banaye bikono kati nagamba but according to the information omwana olwamala okusa okuwa sente mu blocking meaning that teyagenda na biometrics teyagenda wadde koka interview teyagenda wadde anywhere that means it's an intentional scam ngagamba naye nze nebitengero waabwe temuntuuza mu bintu wena mscaminga naye ascaminge alowooza okuscaminga kwangu naye ascaminge bannange temuntuuza ngani kati olwombuki onkubidde oŋŋamba kikoze ate sirikozi wakolera omuyimbi wange akalango that's Lily ng'anyumya wakolera okumumya akalango neŋŋamba ye bannaye nabitengero wange omulungi ate abeere musaga ate ng'omwana yatuyambye ano n'atukolera ekalango nga sho yakusaasira etuuse kankukubire simu mpuliremu so that Rita mustopinga n'agamba Rita kagoye abiriko gubalopedde awo baposting ye kati yafuuka ki namugamba temanyi ye President Bloggers Association so are entitled of commanding a media postinga anything to go viral n'agamba bannange temutukoya bannange tatukoya kati yafuuka 40 bannange kati nze nkole ntya really toddangamu kunkubira bintu ntubitalina magezi naye ajja anscamming bwe nascaminga nagamba oyo omwana mumanyi alinde ebintu bitwala emyaka 2 emyaka 5 koye ate ne wamublockinga yabba mubbe bambi yamukuba ate bambi ebiwala nabirabi bambi bivedevede osobola obikuba bisobola okukola interview bulungi nnyo osobola n'obikuteerako kono tubifune enkya tubijjeko obuntu Fifi awa abaana sente zirwaki mufere nnyo bwatyo tuloge tatutte konzi wabulandeka mukwano ndeka era nagambira ddala mwabadde mulimu okuba bawulira ebibuuzo by'oŋŋamba kati nganze Rita Kaggwa amaze okumbulogingidde 10 years 11 nganze sifunanga wadde omune gwanzita sifunanga wadde antiisatiisa sifunaye wadde ndogaba n'ebikere byoyogerako anti bagamba mbu mulogo simanya sa abantu bonna abamaze ku kyalo kyabwe konzi atandikire kunzi agenda okukola post naawe Rita abaana abo yogera nabo nzirire
nedda nsobola okugateekako bateekeko namusevinze musikamu Dubai Fifi naye lwaki ate ne yeekaza mbu balindemu isobola oba emyaka 5 ng'okola pepa wakaki oyo naye bamuyita Fiona pepa wakaki gwoba okola amala emyaka 5 ate n'olwamala omuwa sente n'amublockinga categorically that shows nti it was awo aba akubbye meanwhile gwe nno naawe olina emisango ewange okimanyi oba tokimanyi misango sinagimanya nga bankubira abaana ba EU nga baŋŋamba nti Rita waliwo omusango oguli ku mmeeza guugwo gutunulemu Fiona oli bulungi ndi bulungi Madam Rita kati kuliko Jenny agamba mbu Fiona nabitengero tomuwanga ssente akati gundi zizo receipt zina banki nga nsasira sister wange Shakira yeganye n'agamba mbu takublokingangako nze sikyamulaba Rita nze sikyamulaba ayina yali ayogera kumulaba ku TikTok na blocking nze nasasula sente takyamulaba ku TikTok buli wamu bambi yababba owulira mukwano ate bambi balinayivu then atasula sente kuba omwana ono n'agenda n'akola obwakadama ng'akolera agenda Canada zonna bambi netwegatamugamba sure deal nasasulanga ne kwaliwa paka sisobola kulayinga Fiona nakugambye kankusomesa ekigambo sure deal kyekitegeeza Fiona nakugambye sure deal kitegeeza nti nno omuntu talina kukuwa sente ez'oyo someone okay talina kuwa omuntu sente someone aba olina kufuna visa n'olyoka obasasula nga bwe twakoze bwe twakoze visa ya David n'eya James sente sinabazisasula embassy ng'ate abaana bajjeyo obutabo leero okitegeera kyokka embassy emanja emiliyoni 28 okitegeera whereby mbakubidde ne magamba ngenda zibawa ku weekend that's the business nze gyenjagala okuwebebe naye mbwe bivedevede byammwe musonya sure deal is not supposed to be like that kati olaba nze ani Jenny nze nina Schengen bw'oba ojagalanga nze okubira nze kasobeera n'emmirizo 14 kubanga nze nina abantu mu embassy okitegeera kati naye nze nange sibasasulanga tonkubidde gwe Jenny kuŋŋamba Rita sente zibawe sibasasula osooka funa nga visa eri mu katabo n'oziwaayo era nze kasita onkubira essimu n'oŋŋamba Rita abagambye abasajja bakatabo bakampadde biometrics ziwedde interview ewedde akatabo kange visa yange njirinamu mu ngalo abasasula omusimbi gwabwe gwe nakuwadde ng'awumbawa bw'obayo nga tolina adde omunyo gwa visa wenkusimba ssente ezo nze neesiganze kandeka that's why I have a good reputation kati Rita oyo omukyala enkyatuweeyo interview fe tugenda mmulwanira Rita wamasagala teta fesense bangambe doyo oyo bawa atisa abantu nga bwe nakunyonyodde ekiro kitegeera mu atisa abantu era even nenkugamba ngambye oli omwami gwe wampa aluwe mugamba nti ono nogundi wakuyambako yes namugambye nti ne bwamusaba ennamba yange tagimuwa bw'aba ayagala otusasula ayogere naffe nga bwe yali ayagala kusasula usually nabagamba abagala osasula ba victims balina sasula nze yakoze posti kubanga tuba tetukyabesigawo first of all sometimes bakuwako payment ebaluma nagamba saakuwa sente zo okakasa saakuwa bagala nnyo ezo I always tell the victim that olina okunesiga balina sente baziwenze nze nja kusasula payment plan aziwanze nze tasobola kuddamu kukolagana naawe era gonga manze ebintu bikwasiza Rita I'm not involved anymore each time you want to pay on Rita's number I don't want ongambe ojja kumpa mu macho ongambe nompe mu Apple ongambe ompe ne mu May sente zange zigweyo don't give the money to me give it to Rita nzigonja okola kwasagana naye ekyo kyenabadde njagala okugamba usually omanyi baba Jane baba matuuka baba mane baba mamanyira okakolayo ka payment plan kamu akasooka ng'abivaako ngagamba okitega jjukira aba yatugamba dda tujjeyo post kati ngono naye nga siri wala ng'agamba banaye
post gijeyo tugalenza n'omuntu n'omugamba nedda abadde ayagala just linnya lye kubeera nga teriri ku Google kubanga usually olaba kasiteringa libeera ku Google in a bad way si kirungi omuntu ateeka mu buteesi wali nti Rita kagwa scam so and so n'empeke za evidence zonna nga ziregamye kati musajja kyabatiisa Rita erinnya lye liba lisanguse kati ani atiisa oyo omukyala musajja kyabatiisa ate nga bababba bamubuulire waliwo Rita nkubuulire gulupu weeri ewera naye Rita waliwo eyansabye waliwo yeyevuddemu babanga bali uncomfortable even my voice is involved you can as well call me